Mu kiseera kino okubeerawo kw'abalunzi kusigadde mu lusuubo oluvannyuma lw'ebibiina byobwanakyewa ebikolerwa mu bitundu bino okuvaayo ne biraga obweraliikirivu ku ngeri abasomako gye bezzaamu ettaka eritali lyabwe. Ebibiina byobwanakyewa nga biyita mu kibiina kyabyo ekibagatta ekya Coalition of Pastoral Civil Society Organizations bagamba nti etteeka ly'e2013 teriyambye kugonjoola bizibu by'abalunzi. Bino biddiridde gavumenti ng'eri mu nteekateeka zaayo ez'okukola ekikwekweto n'embalirira ku ttaka mu bitundu omulindirwa okusobola okuddiza bannannyini lyo awatali kusosola. The role of civil society really be to tell us, give us an audit. What's happening in your areas where you are saying you are doing pastoralist activities? Abalwanirira eddembe ly'abalunzi bagamba nti newankubadde nga etteeka lino livuddeyo okugonjoola enkayana ku ttaka naye era bakyalemeddwa okugonjoola ani akumpanya ettaka ly'abantu mu bitundu bino nga beekwasa nti ettaka tewali kikolebwako anti bannannyini lyo baggyibwako awatali nsonga ematiza. When we are debating the land question, people from Karamoja stood up and said there is no idle land. Even Gulu and Lira, everybody kept saying there is no idle land. Which is true. The issue of idle land is the politics to justify grabbing people's land. That one is no doubt about that. Etteeka lino liwa amagezi okukozesa enkozesa y'ettaka n'ennunda ennongooseemu. Abakugu okuva mu kitongole ky'ebyettaka bagamba nti emiganyulo egiva mu ttaka mitono ku bitundu 20 ku buli 100. The productivity of our land use is very, very low. What causes that? Land is being held by people who are non-productively using it. What happens in Chiboga at the time of harvest, you find Kenyan trucks parked in the farmers' fields, and they are buying maize at 300 shillings a kilo. In the next 2-3 weeks, these same peasants who sold their maize to take children to school, buy paraffin and the rest, begin buying posho at 1,800. Bano basaba gavumenti eveeyo ebawa amaanyi n'obukuumi wamu n'okulowoozebwako mu bitundu byabwe okusobola okwekulaakulanya awatali kuteekebwamu byabufuzi. Currently, what we urgently need to do is map and regazette all the land that was previously held by communities. If after 50 years, the land administration system that was introduced by the British is what is prevailing even right now, and the country continues to argue we are independent, what deters you to change? Mu myaka egiyise abalunzi mu bitundu ebikolerwamu omulimu gw'obulunzi bazze baggyibwako ettaka lyabwe abo abaga nti bo balundira mu bibangirizi binene. Steve Mwiri, WBS TV.